Specifically message egenda eri mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu abamutaginga mu mutaginge mbasabye message agifune. Omubi mwami Kyagulanyi akyasobola nnyo okutuukako ng'akozesa abantu b'ekibiina kyo kyennyini. Namulaba ng'akyadde mu US naye bwe yakyala mu US n'akwata mwami Robert Kyagulanyi mu ngalo bw'ati. Yuda Iskarioti yali ku kabinenti ya Yesu. Abaali baagala okutuuka ku Yesu bayita mu Yuda Iskarioti eyamulyamu olukwe oba eyamutunda. Kakati mwami Kyagulanyi leka kulowooza nti omulabe wo agenda kutuukako ng'akozesa bazungu bokka oba ng'akozesa abantu ab'amawanga amalala. No, yaŋŋamba Robert Kyagulanyi Ssentamu ateekwa okubeera omukulembeze w'eggwanga lino. Oba ddi ajja kubeera. Tugenda gigulawo. Nina okuba ku ssaazi ow'eggumba memba Parliament wa East. Teboogerwako bw'asitukanaga ngenda kubanduga gwe tolina mikono. Mwami Museveni mu poliisi ya wangulu. Sijja kulya musaayi gwa bannayuganda. Ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikugirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzigirayo. Atona byabakoma yategese kano. Yagenze muri kodi yensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mututiitira mu omuntu wona ayogera amazima bajja kutta. Baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Gwatulaba ku emboozi mu UG webale kutulaba. Yonna gy'osinziira okutulaba. Wendi wano ndi ne Musumba Geoffrey Mugerwa tuze tuwayemuko ku mboozi ku ebyo ebigenda mu maaso mu kiseera kino. Kitalo nnyo nnyini ddala ekya General Moses Ali yavudde mu bulamu obw'ensi era nga enteekateeka enkyanoko lwaleero bakedde ku ddwaliro e Nakasero okulaba nga bajjayo omubiri gwe okugutwala ndooza mu makaage n'ebirala bino kyokuba tubiraba mpola mpola naye nga kitalo nnyo nnyini ddala. Musumba kasooka kubuuzeko tutandikira awo. Nsanyusa okukusanga Musumba. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Aweebwe ekitiibwa. Twagala okulamusa bannaffe mwenna bannayuganda n'okusingira ddala abo bonna abaazaalibwa okuva mu kinaana abali mu nsi yonna ne bakulu baffe mwenna nga mwazaalibwako emabegako wali ate ne bannaffe bato baffe bato baffe bw'oba ozaaliddwa okuva 2011 abo bonna so twagadde tubalamuseeko. Yes. Tubasaba okwongera okuwagira omukutu guno. Ekyo tukibasaba busabi n'obwewembeefu. Otusaba nti meseji yaffe mugyongereyo. Ate omukutu guno mugwagaze bannaffe abalala bonna nti buli bw'oba ogulabye kwegamagezaako gwongerayo. Tukkiriza Katonda nti ajja tusobozesa ogufuulira ddala ogw'amaanyi nga tusazeewo okukola ebyo Katonda byatusindise okukola. Tubagaliza okuwuliriza okulungi ate wamu n'okulaba. Yes. Okay, Musumba ebigenda mu maaso obiraba otya? Twasemba kulabagana yali Sande ya wiiki eri eyayita ayiwedde titwali ffenna olw'obuvunaanyizibwa obulala n'ebirala byonna naye ku luno tukwataganyeeko bingi ebitambudde mu ggwanga. Tulaba Balamu ali mu kukola bikwekweto wano na wali ne minisita munne omukyalo oyo Nameere bangi bakwata oli ono bamutono babino nga bigenda mu maaso. Waliwo ensonga z'amawanga Kivumbi obo bonna busibe naye kusooka ddala mbali njagala tusooka tutandikire ku nsonga ya Moses Ali kubanga abadde mukulembeze abadde minisita abadde mubaka wa Parliament n'ebifo ebirala eby'enjawulo. Bannayuganda bayinza kumuyigirako kira kikyoyinza okumwogerako ye nga ye ebbanga lyamaze mu bukulembeze nti ne bwabadde alwadde asigadde ng'omukulu agamba nti omusajja ono alina okubeera ng'akulembera n'abantu beewapo kubanga bamuwa akalulu ebbanga lyonna ne kana abadde yakawangudde. Kati tugenda mu by election tutandikirawo Moses Ali.
okusooka byonna nandyagadde oklarifyinga ku nsonga ziringanga 2-3-4. Ensonga esooka nti puroguramu yaffe eno eyitibwa A Talk to the President. Abalala bonna tuyinza okuyitirayo obuyitizi, naye ekyamazima buli bwe tutuula ano ne mwami Mayanja nga nzijjako interview, puroguramu eno eyitibwa erinnya A Talk to the President, nti twogera na mukulembeze wa ggwanga olwaleero aliko bamuyita mwami Yoweri Kaguta Museveni. N'olwekyo message yonna gye tuleeta tuba tugisindikira ye. Katonda yaŋŋamba mugambe. Kakati erinnya lye nafuna A Talk to the President, yogera naye, yogera ne mwami Museveni. Kakati bwe tuba tu delivering this message mugifune in the good spirit. Waliwo omukwano gwange omu yajjanga ne ku dduuka lyange nga ne mu kyaki tubuuziganya. Olwaleero baŋŋambye nti alina ekifo kye yafuna mu gavumenti, atya n'okukwata essimu yange kati. Bw'omukubira takwata. Takyakwata. Ekifo ekyo sijja kyogera naye yafuna ekifo. Kati batya n'okutya. Naye nange kye nakoze essimu nagisanguddemu. Kubanga bw'omukubira takwata. Ate mabegeri nga tanafuna kifo ekyo nga bw'omukubira akwata ne munyumya. Ne ku dduuka lyange ng'ajja. Kakati takyakola ki? Takyakwata ne ku dduuka takyajja. Kakati ekyamazima nange essimu nagikoze eki? Wagigyemu mu ssimu yo. Teriiyo muntu yenna wansi w'enjuba eno asobola kunnemesa kukola Katonda kyaŋŋambye kukola. Taliyo. Tolina muwendo ogwo. Omuwendo ogwo teguliiwo wano. Omuntu yenna okuŋŋamba nti toyogera Katonda kyagambye kwogera oba tokola Katonda kyagambye kukola, oyo taliyo. Kati ekyo nakyo nkimaze. Waliwo omuntu omu oba gwe waŋŋamba nti Katonda bwe yatuwadde ekigambo direction ekyokukola, nti gamba bonna abali in your generation bave mu zaakeedi bagende balime emmere eringa ng'eya cereals oba ey'ensigo. Mb'omu mu comment, manyi nze sisoma comments. Sisoma. Njagala kusitikinga ku ekyo Katonda kyaŋŋambye, sisoma. Kati in other words seetaaga birowoozo byo. Kubanga mu comments bwabeerayo ennyo abantu abalwanyisa ekyo. Kakati nze nakyewala ntya sibeerayo. Mb'omuntu omu yagambye nti paasita ayagala gamba nti ffenna tunaagenda tulime. Ekyo si kye nagamba. Gw'osobola okubeera mu akeediyo. Naye butya bwe wapasiivinga message kikulu. Kikulu. Life is based on revelation. Life is based on the foundation of revelation. Kakati ekintu kyonna okijjamu ky'okijja okusinziira ku kubikkulirwa kw'ofunye. Olwaleero nze Katonda bw'agamba nti genda olime, osobola osigala ng'oddukanya ka bizinesi akoddukanya oba ka perfume oba ka byuma nga nze bwe mbiddukanya ntunda byuma, but still genda okole ki? Olime. Tomanyi kijja mu maaso awo. Emyaka 3-4 emabega eggwanga lyaffe lyalumbibwa COVID. Bizinensi zonna zaggalwa, arcades zonna zaggalwa. Ekibuuzo, wali odipendinga ku arcade oba wadipendinga ku mmere? Kuba buli lunaku walyanga. Buli lunaku olina okulya, whether edduuka liggala oba arcade nzigala olina okukola ki? Okulya. Ne mu lutalo wakati ng'emmundu evuga, togaana abantu genda mu nnimiro kunoonya mmere. Era y'ensonga lwaki owulira nti mu lutalo lw'egya kinaana ente zaffe zaaliibwa
mbuzi zaffe zaalibwa, emmere yaffe emiogo gyalibwa, lumonde yalibwa, amatoke gaalibwa. Naye tebagamba nti mu lutalo olwo babba nnyo entebe oba babba nnyo engoye. Byakulya. Omanyi kyekitegeeza okubeera nti after 40 years omuntu abanja emmere. Mwali emmere yange, ekyo kiyita kyakuzanya. Mwali ente zange, okiyita kyakuzanya. Naye teboogera ku bizimbe byayonoonebwa. Tebivuga gyebiri naye tebyogerwako. Ekyogerwako kiri nti mwalya emmere yange, mwalya akasaka kange. Kakati mbabuulira, omanyi ni 40 years mubaddemu okujungulula abaweereza ba Katonda, mubaddemu okujungulula abaweereza ba Katonda oba basajja ba Katonda, nti olwaleero bw'ojja n'oyogera n'abantu baffe nti Katonda atugambye tukole kino, baddawo ne bakubaganya, ne bagenda ku intaneti ne banoonyereza, oyo ayogedde yaani, ye yaani, asula wa, ayambala atya, ayogera lulimi ki? Abantu baffe be babeeramu. N'atapiikinga message makulu gagirimu, ani ayogedde, Katonda yayogedde, si kuyise kutwala mu bbaala. Message bwetyo si bwebadde. Sikugambye nti genda ogule kreti za bbiya onywe 15. Nkugambye Katonda akugambye genda olime. Otuula otya onootandika okudisikasinga ekintu ekyo, okijungulula weewa okimalamu amaanyi ng'ate nkugambye genda olime. Now singa onoowulira omulala nga gamba genda otunde ekibanja ojja ogule ppiki, ye message entuufu? Oyo akwagaliza obulungi? Nze nkugambye bw'oba omaze okutunda perfume katonizi 10, kwata ku magoba g'ofunye, toolako 30% gitwale mu nnimiro olime. Ekyokubiri, Katonda n'akuwa ne direction n'agamba lima emmere y'ensigo, lima ebijanjaalo, lima kasooli, lima omuwemba. Mmere ya nsigo etavunda mangu. In other words, teweetaaga kingi nnyo gitereka, ogiseevinga okubeerawo. Teweetaaga kingi, weetaaga ekintu kimu. Kuba wali eri ekibaawo, teekamu kasooliwo. Yes. Teweetaaga zifiriigi, teweetaaga masannyalaze. Gwe kasita okungula kasooliwo, oyinza n'omutereka ng'ali ku bikongoliro. N'ebijanjalo bwe bityo. Kati oggweramu wa amaanyi. Ndi kasooli yaweddeko. Okimanyi nti perfumes nsuubira baziteekako obudde bw'erina okukoleramu. Expiry date. N'eddagala bwe lityo. Kati Katonda akuwadde amagezi mangu nnyo. Mugende mulime, mugende mulime, mugende mulime. Ekyo nkimaze. Kali message endala, actually message eno nja kusaba mwenna abali ku social media, message eno mugitusalire mu nnyo oba emirundi. Uganda erimu abantu miliyoni 4 45 n'okusoba. Bandi badde bagisalamu netuuka ku bantu nga miliyoni 10. Message eno eweebwayo gye ngenda obbawa. Naye specifically message eno egenda eri mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mbasabye agifune. Abamutaaginga mu mutaaginge. Mbasabye message eno agifune. Gye tuba tusooka nayo oba gye tunaasembyayo. Nga tusooke nayo. Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu, Katonda yandagidde nkuwa ebyawandiikibwa bino. Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu, Katonda yandagidde nkuwa ebyawandiikibwa bino. Tugenda kusoma mu kitabo tugenda kusoma mu kitabo kya Yoswa. Mu kitabo kya Yoswa. Yoswa ye Joshua. Tugenda kusoma
tutandike n'essuula ki ayo omwoyo omutukuvu tutandike n'essuula esooka Joshua essuula esooka tutandike n'akanyiriri ak'omwenda akanyiriri ak'omwenda Yes. otuuseewo oba obadde okebera birala Ngezaako kukebera. bayibuli egamba bw'ati kanyiriri ak'omwenda have I not commanded you be strong and of good courage do not be afraid nor be dismayed for the Lord your God is with you wherever you go. Sinze nkulagidde ddamu amaanyi. Sinze nkulagidde amubuuza. Yes. Ddamu amaanyi guma omwoyo totyanga so teweekanganga kubanga Mukama Katonda wo ali naawe buli gy'onaagendanga yonna. Ku lunaku lwokuna ekiro ekikeesa ku lwokuna twabadde mu anointing service nenvaayo Katonda nampa message eno naŋŋamba yogera mu bulamu bwa mwami Kyagulanyi Ssentamu yogera mu bulamu bwe tuddayo wali have I not commanded you be strong and of good courage do not be afraid nor be dismayed for the Lord your God is with you wherever you go. Ddamu osomaawo. Nno wano ndaba walinga abakomye. Gwe ddayo kanyiriri ak'omwenda kenjogerako. Ak'omwenda. Yes. Kubanga bwe ndaba wano si we twakomye wano gy'onaagendanga yonna. Okunnyonnyola okujjuvu n'ensonga endala osobola. Gwe ddayo osoma akanyiriri we katandikidde. Yoswa essuula esooka akanyiriri ak'omwenda kagamba have I not commanded you kiringa ekibuuzo saakulagira wali ku kaasoose. yes saakulagira be strong ddamu amaanyi and of good courage do not be afraid nor be dismayed for the Lord your God is with you wherever you go. Nangamba nti muzzeemu amaanyi. Yes. Robert Kyagulanyi Ssentamu ateekwa kubeera omuvumu. Yes. Beera strong. Robert Kyagulanyi ateekwa okubeera strong. Musumba asobola okubeera strong ku bino ebigenda mu maaso mu ggwanga bw'olaba Lord Mayor Erias Lukwago ali mu kkomera wadde wa PFF nga kimukwasa okusinziira ku nga bwe tulaba abamu bwe bagamba nti okugamba nti agenda kumusanctioninga okuva mu kkooti nga gati yeetaagibwa gati ekyo ekyavirako okumukwata n'okulaba nga bamusaako ate gino emisango egiri ku fayiro yeemu ne Dr. Kizza Besigye si ye yekka n'abalala Salamu Musumba omukulu wa Kira municipality honorable naye omu ku abo abafulumidde eggwanga n'abalala bangi bali mu kutya bannabyabufuzi abaali badde boogera be tumanya bali voko abamu basirise nabo batidde kakati omuntu ayinza okubuuza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu president amaanyi ayinza kugajjawa kati kankuyambeko ku bino ebiri mu ggwanga nga ne General Muhoozi agamba nti wenkukwatirako nja kumusiba mwetaaga. Ayogera wano tetuli mu discussion. Era bw'oba ojja ano ng'ojja kumbuuza
kino kyogerako kya wano siri mu discussion wano Katonda ayogera ne Kyagulanyi butereevu kati Katonda tomugeraageranya na discussions bantu ze babeeramu eyo nga tuli mu bubizinesi bwaffe abalala bwe babeeramu eyo nga tuli mu butale nina ebigambo byesaagala kukozesa abantu baffe bayinza okukivvuunula obulala oba abalala gye tubeera eyo yonna mu luddo ku mweso kino si kye twogerako Katonda bw'agamba nti yogera mu bulamu bw'omuntu gundi yogera mu bulamu bwa Kyagulanyi n'akuwa ekigambo kye kiba si kigambo kya Katonda bugambo abeera Katonda yennyini kubanga akubuuziza have I not commanded you command bwejja teba discussion kiragiro ekyo kiragiro yes it is an instruction Katonda gy'abamuwadde yes have I not commanded you who Kyagulanyi wano Katonda yali ayogera ne Yoswa be strong and courageous totya yes lunaku lumu nakugamba nti mwami Kyagulanyi simusaasira no tuli ku mulimu Katonda gwe yatutuma ali ku mulimu Katonda gwe yamutuma yes kakati ekitta abakulembeze abamu ambitions zaabwe interests zaabwe that's why they end up nga bamessings up everything bamessings up office Katonda zaabwadde positions Katonda zaabwadde supply Katonda gy'abeetooloza okukozesa okutuukiriza ekyo Katonda kyagala kituukirire ne kitatuukirira lwa nsonga nti balina interests zaabwe buli bw'obeera ne interest yo nteekwa okubeera kino you end up nga bintu bingi nnyo byosse bamaliriza abalala basse bannaabwe basibye bannaabwe bawambye bannaabwe now Katonda agamba bw'ati be strong and be of good courage do not be afraid totiisibwatiisibwa totya eyo message gyemuga totya namugamba no be dismayed for the Lord your God is with you wherever you go Katonda ali naawe yonna gy'onaalaga yonna wakati ng'oli mu Amerika wakati ng'okonkona buli luggi wankaki zijja kugguka ate Bayibuli ekugamba in Psalms 24 eyogera ku ziwankaki oba gets to be lifted gets wankaki to be lifted gets ezo zirina okubeera lifted ateekwa okuyitawo ngenzi ku Yoswa essuula era esooka Bayibuli ekugamba akanyiriako 7 only be strong and very courageous that you may observe to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Ne Bible egamba nti only be strong and courageous. Mwami Kyagulanyi ekyo kigambo kyo. Only and only be strong and courageous. Only. Kamusomere n'akanyiriri ak'omukaaga njagala ekyawandiikibwa kino akyesomere akanyiriri ak'omukaaga essuula esooka era nako kagamba be strong and of good courage for to these people you shall divide as an inheritance the land which I swear to their fathers to give them. Abantu bw'oba onoobakulembera
mwami Kyagulanyi, be strong. Yes. Bw'oba onoobakulembera, be strong and courageous. Why? Katonda akuyise okukakasa nti abantu bano bagenda mu busika bwabwe. Katonda bwe yabalayirira oba bwe yabasuubiza okuviira ddala mu bakitaabwe. Eggwanga lino Uganda, Katonda yali tusuubiza ffe abaazaalibwa okuva mu 8. Why? Okuviira ddala ku bakitaffe. Kati omuntu yenna ayagala otutwala ng'abasibe, ng'abawambe, gwe akulembedde oteeka okubeera strong, oteeka okubeera courageous, kubanga abantu bano Katonda ayagala bawa busika bwabwe. Kati tasobola kuyita, kuleeta, kuwa mulimu ogwo ng'ate gwe oli lugojani, oli mutiitiizi. Be strong, be strong and courageous. Anti nziruka mangu lukwakwaya. In other words, do not lose the vision God gave you. Tasuula okwolesebwa Katonda kwe yamuwa. Okwolesebwa si kukwe nga Kyagulanyi. Okwolesebwa Katonda ye yakumuwa. Lwaki? Katonda ayita Yoswa nga akyesigamya butya bwe yali ne Musa. Kakati Katonda bw'agamba nti jangu okulembera abantu bange obatwale, si kiki, tali ambitious nti ekyokubeera president kiki yakyagala ng'omuntu, nteeka okkifiirako, nteeka okkibeera. Okwo kuyitibwa Katonda kwe yamuwa, ayina okukibeera, abantu ba Katonda babeere. Si ye yeetuma. Ate gonze wali ondabyeko nga musisinkana. Wampirako n'abakulembeze abasinga obungi, omukulembeze ajja n'agamba bannanga abantu b'egindi bansabye nzije neesimbewo, nzije mbakulembere. Abantu bansabye. Abo tetujja boogerako naye. Naye ye Katonda. Do not lose the vision God gave you. Mwami Kyagulanyi, don't lose the vision. Talina kusuula kwolesebwa. Toyina kusuula kwolesebwa. Ate abakumalamu amaanyi bagenda kwetooloola, bajja kujja gy'oli, tekijja kusoboka. Oluusi abamu bajja nakusiigira ekifaananyi. Naye nga ekifaananyi kye basiiga battagundi, bawamba gundi, abo bonna Bamaliya Matembe be bagenda bawamba, bamuwanga Kivumbi, bagezaako kusiiga kifaananyi nti they are unsobokable. Balimba. Balimba. Be strong. Towanika. Be strong. Yiya Katonda ajja kuwa amagezi. Katonda ajja kuwa amagezi. Katonda wankaki enzigi zonna ajja ziggulawo. Buli peesa ly'anaanyiga lijja kuzaala. Nsembyayo ne kino. Nsembyayo ne bino bibiri. Bayibuli egamba Bayibuli egamba mu Matayo essuula ey'e19 awo tuba tulaga. Matayo essuula ya 19 tugenda kusoma akanyiri ya 2:6. Kagamba katya ku yo kansooke ne yange. Bayibuli egamba bweti. But Jesus looked at them and said to them, with men this is impossible, but with God all things are possible. Sura ya 19. Okay. Akanyirira 2:6. Bayibuli egamba bweti. But Jesus looked at them and said to them, with men this is impossible, but with God all things are possible.
okafunye amati internet yaffe nayo yakwata mpola mpola. akati mu bibe bibyo byakwata mpola mpola nzizeyo mu Yoswa essuula ey'omukaaga akanyiriri 27. Jesus Christ. akanyiriri 27 kagamba bwe kati, so the Lord was with Joshua and his fame spread throughout all the country. So the Lord was with Joshua and his fame spread throughout all the country. Nti Katonda yali ne Yoswa era ettutumu lye ne lisaasaana wonna mu nsi eyo. Tutegeraganye bw'atyo Katonda bw'ali ne Kyagulanyi bw'agenda okuba ne Kyagulanyi emisana n'ekiro, nti Katonda agenda kusitula, nakikugamba emabega, ajja kusitula Kyagulanyi ku biwawaatiro bye, amusaasanye Mambuka, mu Maserengeta, Buvanjuba, Bugwanjuba ne mu Buganda wonna naye nga nkimalirizo kivaako nga ŋŋamba ntya nti Katonda, with God all things are possible. Bano basiiga ekifaananyi kyakutiisatiisa tebalina kye bali. Nkiddamu, Katonda kasita taba naawe oba toyina kyoli. Lwaki omuntu wandibadde nga Katonda ali naawe for 40 years nosigala ng'okyakozesa emmundu okuwamba abantu nga Katonda ali naawe? Naye n'ogamba nti okuba ne kitutereeza tunakuba kamundu. Oyina kuwamba abantu, oyina kusiba bantu, oyina kutta bantu nga Katonda ali naawe. Mwe basajja mmwe ne bakazi mmwe abali mu gavumenti, nammwe aboogerera gavumenti, nsabye Katonda abayambe mulowooze beyond obufo bwe mutuddemu, mulowooze beyond bu office bwe mulimu. Ekyamazima tosobola kubeera mu nsi gweleka nkubuli buli bw'obeera at 40 amaanyi otandika okugawulira nga gakukendeera. Kasita oweza emyaka 4. Yes. Otandika actually even at 35 ogawulira nga gatandisa okukendeera. In other words, otandika kukozesa wano bwongo. At 40 years nowamba omukazi wa myaka 73 at 40 noyisa a general 4-star general, noyisa command bagende bawamba omukazi, noyisa command mugende muwanga Kivumbi. Kivumbi was not arrested, Kivumbi was kidnapped. Kati kitegeeza abo ba terrorist. Kivumbi teyakwatibwa bukwatibwa wabula yawambibwa. Yena byabo by'okwerinda bava ne bagamba nti kwali kukwata twali kuwamba kubanga waliwo simanya abasirikale abaaliwaawo. Lwaki abamutwala mu uniform? Abamuyimiriza TV ziraga bali mu uniform nga bambadde police, uniform za police. Abamutwala mu drone bali bambadde leya. Tutegeraganye. Constitution ya Uganda eyogera ku ssaawa 24 to be produced in courts of law. Aliriddawa. Ekyo oyinza kinnyonnyola otya? Yes. That's why tosobola kujja ngumala googera bintu ebitakwatagana mu bwongo bwange. Tekijja kusoboka. Tekijja kusoboka. Buuza Mukama, Pastor Mugerwa gwe wamutuma. Tonkubira bukubizi simu. Tojja wendi. Obudde bw'oyagala okumala ng'oyogera nange, genda obumale ng'oyogera ne Katonda akubuulire ye yansindika oba si yansindika. Period. Why? Nze nkugamba nti Katonda ŋŋambe mwami Museveni. Yes.
tutegeraganya ate abantu bonna abali mu makomera wabula nga bw'omanyi nti bagayita aganaafa tegawulira kagombe olugero lugwawo bagenda mu maaso nga bawamba kati bo obwongo bwabwe bubalowoozesa nti bwajja n'awalampa ekikomera n'asekamu omuntu n'amutulugunya nti olwo aba alaga maanyi no oba olaga bulazi nti oli munafu kikolwa kya bunafu yes ekyokubiri ng'ovudde nti kikolwa kya bunafu ekyamazima kiteeka okutegeera kwo ku minzaani omuntu ategeera osobola okubwamba mmiri amatembe ate oba olaba nemuwaabira buwabizi mu mateeka era nabo bajja kukubamu ebituli bajja kugamba oyo maama wa ggwanga muleke kibuusa amaaso kite ng'ate ogenze mu mateeka n'omuwaabira poliisi n'emuyita n'emuwandiikira ebbaluwa oba kooti n'emuyinvayitinga era bw'oba teweegendereza nabo bajja kukubamu ebituli kyewandikoze mujjako ngalo muleke alivinge a peaceful life mu myaka gye egisigaddeyo at 73 omuntu mwongere emyaka 15 ne bwe giba 2 ne bwe giba 3 mumuleke ayogere kyayogera nga maama mumuveeko anti kati ye byayogera n'abalala bafaanana nga ye bagamba nti bikosa abakulembeze beggwanga abatufuga bibakosa era nga bolaba Mwanga Kivumbi nti bwe yavaayo bwe bamuta n'abako byayogera ati ebimu ku ebyo bye byamukwasa ekyo kitwale booti otudde mu kilasi taamu eggwako you are given an exam invigilator bw'ateeka olupapula mu maaso go n'osituka n'omuggo n'otandika okukuba invigilator oba otegeera bulungi egamba mukebere omuntu baliko ekikyamu abadde kyanze tokola ekintu ekifaananako bwe kityo ne kino bwe kiri if at all waliwo aboogera nti gavumenti etta abantu gavumenti ewamba abantu gavumenti esiba abantu tuula ku seeti onnyonnyole nti gavumenti tekola ki ebyo tebikola ekyo kimu ekyokubiri amazima gabeere mazima Mwanga Kivumbi ali mu kooti oba yawambibwa simple naye ebikolwa ebyogerwako babikola kati oyagala nkuwolereze ntya yate era nze siriwo okuwolereza kuba nze siri mukoziwo nti abantu bano abakwatibwa tebalina musango kubanga byeboogera byebiriwo si byebiriwo byebikolebwa kati oyagala nti tukuyonse tutya nze mbeerawo nga mpolereza omuntu omusaayi gw'abantu oguyiika naye nzijukira akanyiriri kennabasomera wakati wa Abel ne Kaini Katonda yagamba ettaka erinywedde omusaayi gwa muganda wo okuva mu mikono gyo libeere ekikolimo gy'oli mbabuulira buli atta bannayuganda ettaka erinywa omusaayi gwa bannayuganda okuva mu mikono gyammwe mutta abantu mutulugunya abantu musiba abantu ettaka eryo ligenda kubeera ekikolimo okuva ku bulamu bwammwe okuva ku bakitammwe mwe abazaaliddwa ne bazzukulu bammwe bonna ettaka lyerimu era nze mbabuulira muve mu bino effujjo lye mugenda mukolakola wano mu ggwanga mbabuulira you will not settle in this country you will not settle in this nation you will not settle on this earth mbabuulira tekijja kusoboka tosobola kuyiwa musaayi gw'abantu tosobola
toyina muntu gwe wali otonze. Abantu bali mu kifaananyi kya Katonda. How dare you okola judgment nti oyattibwe? How dare you okola judgment nti oyabuzibwewo? How dare you okola judgment nti oyawambibwe atulugunyizibwe? Abantu Katonda be yeetondera, abantu Katonda be yawa obusika nti eggwanga li Uganda ettaka lyabwe lyabwe. Tunulira Lukwago bw'akaaba. Akitayadde Mwami Lukwago nyinza okubasikkaanya naye. Totegeraganya. Why? Abantu abali in his age 55 basalawo okwesuulirayo gwannagamba. Abantu abandibadde bakozesa okumanya amagezi Katonda g'abawadde okuyamba generation eno egende mu promise land, basalawo okuzinga emikono boogera oluzungu lungi nnyo ne babeeraawo. Kati olwaleero Katonda naye abagabuddemu bawulire pain. Kati abantu bangi the professionals, kubanga Mwami Lukwago akiikirira the professionals. Mwe mwenna ba professional nga mwetuddeko mwogera oluzungu lungi mu chambers, mwogera oluzungu lungi mu malwaliro, you a doctor, weetuddeko mujja kaaba okutuusa nga muvuddeyo. Abasumba mbalabe eyo boogera oluzungu lungi nnyo. Abantu boyina okubuulira enjiri battibwa, abantu boyina okubuulira enjiri bawambibwa. Tubadde ne Pastor Martha Makula Namakula. Pastor Martha ndozo mulabyeko abadde nnyo ku mutimbagano okwo, yavaayo n'agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu sitaani yamuwalaawala okumuleta mu byobufuzi, so nga ate yali musajja mulungi akoze, nga musajja w'amaanyi star, azimbye amaka gatunula ng'omuntu, alina famire y'omukyalo omulungi, naye mbwe sitaani n'amuwalaawala okujja okwesimba ku Mwami Museveni. Era agamba nti kati kyekyamuwaŋŋangusa n'okumuwaŋŋangusa alinaeyo amaka yagasuulawo, ganayogera ebintu bingi nnyo, era amatunda bamutabukira awo. Ebigambo bya Pastor Martha Sandyogedde ku muweereza wa Katonda oyo, wabula kanjogere abamu bagamba musina muweereza wa Katonda okusinziira ku statement ezo yakola. Discussion eyo sijja gigendamu, naye kanjogere ku kino. Kanjogere ku kirowoozo kye yayogedde. Tutegeraganye. Ayinza kuyimirirawo okunnyonnyola abantu nti ye Katonda ye yamuyita okubuulira enjiri. Ayinza kuyimirirawo. Tewali. Ye yakimanyi. Abalala nnyonnyola bannyonnyole. Naye nga ye yakimanyi ng'omuntu. Ate ne bali bannyonnyodde nti Katonda ye yamuyita okubuulira enjiri gy'abuulira. Mulimu abakkiriza, mulimu n'abagaana. Kyekyo kimanyi? Kimanyi. Mu baabuulira enjiri mu kitundu waali waliwo abamukkiririzaamu ne waliwo n'abamugaana. Tutegeraganye. Ekyokubiri, yaawo waali wazaalibwa. Sirowooza. Ekkanisa eri mu luggya waabwe waka. Sirowooza. Bw'eba teri mu luggya ewaabwe waka. Tutegeraganye. Nga yazaalibwa katukiyite kanjogere ebitundu bye mmanyi. Yazaalibwa mu Nabisaalu zone. Nga n'ekkanisa n'agenda agizimba mu Nkere zone. Oyinza omubuuza lwaki wava e Nabisaalu zone n'ekkanisa teri wammwe waka n'ogitwala mu Nkere zone? Tutegeraganye. Kati nze kankubuulira ekyange. Nze waka we nazaalibwa ewaka waliwo ekkanisa. Ewaka mu luggya. Ate y'abalokole. Esabirwamu abantu bonna ab'oku kyalo. Mulimu ab'oku kyalo, Bannayuganda, mulimu Abakongo, mulimu Abatanzania. Mu maka ewaffe ewaka. Actually, mu mugabo gwe nafuna ogwa taata wange nawaawo ekkanisa n'ezimbawo. Kakati
ngezaako kusiigira akafaananyi nti kyekyo nze Katonda ekyo kyeyampitamu toyina kirala kyogenda kuntwalamu buweereza kyekyo kakati ye ddi lwalowooza kubanga ne mwami Museveni ng'ajja mu bukulembeze oba ng'ajja mu buyinza Obote yayogeranga pastor Martha ye Martha aha ye nga pastor bwe yayogedde n'Obote yali president bwe yayogera ng'avumirira mwami Museveni kitegeeza ne mu biro biri nga mwami Museveni ajja waaliwo abamwopozinga abamuwagira n'abatamuwagira kati nze ndowooza nti Katonda amanyi okumala amaanyi mangi ng'ovumirira ono ekirooto kye kyayagala okutambuliramu kyayagala okukola kye genda obuuze Mukama oba ye yamusindika period ansa gy'anaakuwa kuba otambulira simple tutegeraganye era lumu wambuuza ne gamba nze Katonda omuntu gwaŋŋambye gwe njogerako nombuuza kuba NUP ne gamba sibamanyi era siboogerako njogera Katonda kuba yaŋŋamba Robert Kyagulanyi Ssentamu ateekwa okubeera omukulembeze w'eggwanga lino oba ddi ajja kubeera ate ajja kulayira ate tajja kufa ajja kubeera mulamu nina ekirala kyenzijjukidde ekintu ekyo nakyogerako n'emabega eri waliwo omwami yafuuse MP e Masaka namulaba ng'akyadde mu US naye bwe yakyala mu US n'akwata mwami Robert Kyagulanyi mu ngalo bw'ati ne mpulira omwoyo wa Mukama nga ŋŋamba mugambe takwata bantu mu ngalo tutegeraganye ekitegeeza nti omubi mwami Kyagulanyi akyasobola nnyo okutuukako ng'akozesa abantu b'ekibiina kyo kyennyini eyo yonna gy'ali yes n'olwekyo weewale nze ndowooza nti Katonda kyatugamba message gy'akutumira weewale okukwatakwata mu ngalo z'abantu yes Yuda Iskarioti yali ku kabinenti ya Yesu abaali baagala okutuuka ku Yesu bayita mu Yuda Iskarioti eyamulyamu olukwe oba eyamutunda kakati mwami Kyagulanyi leka kulowooza nti omulabe wo agenda kutuukako ng'akozesa bazungu bokka oba ng'akozesa abantu ab'amawanga amalala no asobola okukozesa abantu bennyini b'oli nabo ku lukiiko lwo ba MP bo bennyini asobola obbakozesa kubanga omusajja oyo MP w'e Masaka awo yes kati nze ndowooza ekintu ekyo tukitoolemu okuyiga mwami Kyagulanyi bwe ndowooza nti kola Katonda kyakugambye nze kyemmanyi ku bannabyabufuzi bonna abasinga obungi one balina kye tuyita akanyomonyoomo tebatwala message ya Katonda very serious kimala kubaawo naloka bagamba omusajja no yakyogerako omusajja yagamba bw'ati mwami Kyagulanyi nkusabye ate siri muntu mwangu ku bowing down nkusabye n'obwewembeefu weebala okugenda ng'okwatakwata engalo z'abantu bakubire kajjambu bakubire kajjambu okulya asobola okulya ewuwe ffe tuli bantu Katonda baasitudde naye tetwagala nnyo kwefuula nti tubadde eri waggulu nsobola okulya capati zange 2 nenywerako amazzi nensimbula lumu nentambula kyo kiwedde tutegeragana kati tulowooza nti ekintu ekyo akikoleko yes mwami Kyagulanyi nsonga ki endala twali twogedde ku Moses Ali emyaka gy'afiiriddeko abadde aweze 8 23 omubwe mutyo
kinana mu etaano awali ki babakulembeze mu ggwanga lino kibayinza okumuyigirako. Nze ndowooza mu bulamu buno obwa bulijjo mukkirize mugaane Katonda ye yatutonda. Amaanyi gabawale mweyite ba Foster General, mweyite byonna bye mwagala, oba weyise 5-star general oba 7-star general, byonna mubyeyite da konkala mwekube ne mu bifuba ensi ewulire. Tutegeraganye mukuŋŋanye TV zonna muziteekewo, yimirira waggulu ku zitanka ne waggulu oteekeyo z'helicopter, but I'm telling you Katonda ye Katonda. Ekyo temwagala kiwulira, naye Katonda ye jani ye Katonda. I'm telling you mufune okuyiga, musaavinga abantu ba Katonda, muweereze abantu ba Katonda, muyambe abantu ba Katonda, muliise abantu ba Katonda. Ggwanga kirino 40 years eggwanga teririna reserves, eggwanga teririna farm. Twali mugundi awo mu covid nagenda okulya nga bafulumiza budget yagenda kugula kawunga bagabire bannayuganda era saba minisita oyo nibakola enteekateeka yo gaba akawunga n'okuwaayo bannansi emitwalo 10,000 nga bagula mmere bagula ngule. Bandibadde bajja mu reserves as a government, bandibadde tebasolicitinga gundi aleete gundi aleete gundi aleete. That's why nti neno mu business bwe tuba tukola zi business zaffe bakugamba leeta account yo, account baba bagamba leeta reserves zo. Bino bintu tebyetaaganya. Nze nabagamba okulembera abantu tekyetaaga nnyo magezi mangi kanga nti oli w'amaanyi. No, you just need God, the knowledge of God, the wisdom of God, the understanding of God. Oteekwa buteekwa kutegeera nti Katonda ye Katonda. Abantu b'enkulembera bantu ba Katonda, si babo. Get to understand. How do you allow yourself to be used by the devil okutta abantu, okusiba abantu, okuwamba abantu, okutulugunya abantu, okuba abantu? How do you allow yourself? You are a vessel of God. Naye you deny yourself to be a vessel of God, nosalawo okubeera a vessel used by the devil. Byebiriwo. Kati ekintu kino tekirina kuba bwe kityo. Katonda yatuyita kulembera bantu be, si baffe. Ekimu ku kyaweesa Sulumani amagezi, Katonda yamugamba nti koosabye amagezi okulembera abantu bange. Namuwa byonna. Kulembera abantu ba Katonda. Tuli wano kulembera abantu ba Katonda. Tuli wano batwala in the promised land. Igwe kyetuliko. Tuli wano kumuzimbira mulembe mupya, omulembe ogutya Katonda, omulembe ogumanyi nti Katonda ye Katonda, oguvunnamira Katonda, ogusinza Katonda. N'omanya nti okutulugunya bannaffe, okutulugunya abantu kibi. Otulugunya abantu ba Katonda. Lwaki wandibadde mu buyinza mu kifo nobba ettaka ly'abantu? Katonda lumu yaŋŋamba omusajja ali Mengaawo, ayambala galubindi, asiba n'amataayi, akola Mengaawo, y'omu ku babbi nga babba ettaka ly'Abannayuganda. Time will come, omwami oyo asula ku Entebbe Road okwo, asula ku Entebbe Road, akola Mengo, ayambala galubindi, asiba n'amataayi, y'omu ku babba ettaka. Yes. Lwaki wandibadde oyogera oluzungu lungi nnyo naye ng'obba, otta, osiba? Tutwale obuvunaanyizibwa. Kati njagala pasita yenna ambuulire, how safe are you? Omuntu bw'akola statement n'aggamba
nti gye bujja bapasita mwenna mulina kubeera ne zi degree. Omanyi kyekitegeeza? okutandikawo ekkanisa oba okutandika okukola obusumba olina okuba na degree. Omanyi kyekitegeeza? Beetuddeko balowooza byabufuzi. Munnabyabufuzi buli bwabeera mu office nga is evil, manya you are not safe. Mwera mu abasumba bagamba you are not safe. Mujja kitegeera. Berias Lukwago babaddewo Basamujunganda ne bagaana okuyimirira at their occasion nga bawoza nti abaana ba Nuupu bonna bakola ne Kyagulanyi ne babasiba. Ne batavaayo kuyimirira kugamba nti abantu ba Katonda bateebwe. Olwaleero after losing the election, olwaleero babakwata babawamba babasiba. Lukwago ali munda, Ssemujju yadduse. In other words, nakugamba every profession wake up, stand out, ensi eteeka okubeera at peace. Tunulira abantu, everyone akaaba. Abali in 70s bakaaba, Balukwago aba 50s bakaaba, aba 40s ngaffe bakaaba, abali mu 32 bakaaba. Katonda n'amaliriza nga ngamba abantu bange Uganda bakaaba. Otudde wotudde oyagala to dictate Pastor Mugerwa aleme okubaako kyayogera. Tekijja kusoboka. Katonda eyantuma yaŋŋamba gamba Mwami Yoweri Kaguta Museveni ate abantu bonna abawambibwa, teyaŋŋamba baasibibwa, abawambibwa abali mu makomera bagende babeere ne families zaabwe. Olwaleero mugenda mu maaso nga muwamba abantu, weewaawo n'okutulugunya. Wasobola n'okubaayo abafudde, wasobola n'okubaayo abatalabikako. Mute abantu ba Katonda bagende. Mute abantu ba Katonda bagende. Wakati nga muganye, nsabye Katonda amaziga gabeere mu mayumba gamu. Tumaliriza. A manager does things right. Njogedde kaki? Manager akola ebintu mu butuufu bwabyo. A manager does things right, while the leader does the right thing. Naye omukulembeze akola kituufu. Tetugenda kikyusa nnyo mu Luzungu kubanga era si lwe lulimi lwaffe, naye osobola okitegeera. A manager does things right, while a leader does the right thing. Abakulembeze abali mu makanisa, bannaddiini mwenna, baprofessionals mwenna, buli muntu ku mutendera gwe, kola ekituufu. Mwe mwenna abali mu buyinza, offices z'obuyinza, oli mu parliament, oli mu state house, mukole ekituufu. Message ya Mwami Kyagulanyi mugimusaliremu. Be strong, be courageous. Be strong, be courageous. Be strong, be courageous. Mwami Kyagulanyi bw'atyo Katonda bw'aŋŋambye nkugambe. Toddamu kukwata abantu mu ngalo. Toyina ky'oprovinga. Toyina nti okukwata muntu mu ngalo, toyina ky'oprovinga. Lumu nakugamba nti nalabako omusajja w'Emmengo ng'amukwata mu ngalo. Okijjukira ne kugamba Katonda aŋŋambye omuntu oyo mubi nnyo eri Kyagulanyi. Simanyi oba recording eyo kyagijjukira. Kyakomyewo mu kintu kyekimu nga MP w'e Masaka ali mu Masaka awo ayina gwe yaddira mu bigere ng'amukutte mu ngalo, ekyazzeeko nga birala. Weewala okukwata abantu mu ngalo. Si nti oba enyinyala, naye there has to be precautions nti
am I safe? Hey, kubanga tukwetaaga oli mulamu tosobola kutwala abantu mu nsi ensuubize nga tobatwala mu nsi ensuubize ng'oli mulema ng'oli mugenge ng'oli mu ttaka bwe biti ebintu si bwe biwakinga out okitegedde twetaaga abantu abali a god kind person omuntu ali mu kikula kya Katonda yes omuntu ali mu kikula kya Katonda n'olwekyo nno bannaffe tukkiriza nti message eno ebatuuseeko mwami Yoweri Kaguta Museveni gwe pulezidenti w'eggwanga lino aliko oba walondebwa oba tewalondebwa oba weerayiza oba baakulayiza gwe pulezidenti aliko gwateekako signature Katonda akugambye Katonda antumye nkugambye mwami tibahabulwa abantu bonna tebalina musango mwene bo munaabajwetekako emisango tebalina musango mwami Muwanga Kivumbi mumute mpita aba professionals mwenna muganya okusituka naye mujja kisasulira musituke tuyambe eggwanga lyaffe abantu ba Katonda omulembe gwaffe gugende mu nsi ensuubizi bantu bange mwenna abazaalibwa mu 8 Katonda atugambye tuve mu arcades ago makomera malala tuve mu arcades tuve mu kuwanika amagulu okwekuba perfume ezakabi okuwunya obulungi tugendeko mu nnimiro tulime cereals tugulime emmere y'ensigo ekirala nina omulimu gwenkola nno banna tutunda ebikozesebwa mu nnimiro oba ebikozesebwa mu zifaamu buli kyuma gwe kyewali owuliddeko ng'okyetaaga nga kya Japaani tonsaba bya China nga kya Japaani ndi mukalativu wano nga kya Japaani munnange nno nkolera Katwawo ndi opposite Crown Japan neighbor wange ye Musa Bode mbayita n'obwembeefu mujje mumpagire ne bw'oba oyagala generator jangu mpagire oyagala water pump distance yonna jangu mpagire wakati era nga mmaliriza nga mukulu Mayanja agenda obbasomera ennamba twagala okutumirako abantu baffe omukyala Emirima Koyi ne maama tubatumiddeko nnyo mukadde osirise weekwese naye tukulaba tukulaba ano ng'osoma ng'olaba TV yaffe eno tukulaba wadde osirise woosirikidde tukulengera Emiri oyo atuyinako empalana oba n'effujjo bwe tumugamba nti leka twogereko ne mukadde nga yeebuzaabuza ng'essimu aziggyako bannaffe nno abali erandani awo abasawo abazaalisa abafaayo eri abaana abato abakazaalibwa nammwe tubatumiddeko waliwo omukyala awo mukyala Ruth awo tukutumiddeko ne mutabani wo wamu ne muwalawo bannaffe abali bayitayo wa Scotland wali ekibuga Glasgow mwenna tubatumiddeko ne bannayuganda mwenna gye muli mu nsi yonna tubatumiddeko mwongere okulaba omukutu gwaffe guno tukkiriza nti Katonda atutumye eri generation yaffe tugigase tetugenda kutunda bannaffe ekyo Katonda yakitulabulamu nti bw'onoolya ssente bwezi tojja kuba otunze omulembe gwo akati mwe mwenna abalya mu mulembe gwaffe ne bakuwayo akasente ogezaako tunda omulembe gwaffe ne bakwokyayo ogezaako tunda omulembe gwaffe naye Katonda atuwadde amaanyi n'obuyinza nga tukolera wansi w'omwoyo we tuteekwa okugenda mu nsi ensuubizi yes amin mujje mutuwagire mu bye tutunda enamba y'essimu gwayagala ebyo Pastor Mugerwa byayogeddeko ebikozesebwa mu byobulimi nga bwabyogedde pampu enkumbi ezirima ezineza
babazita walking tractors ezo ezanguya omulimu generator enene n'entono obusawo omuddo n'ebirala bino buli kyenza okulowoozaako ebyoza emmotoka byonna tubirina gwe kyoyagala kye tukuwa nga bya Japan mujje mutuwagire kale essimu eri 0705 51 35 84 njiddamu 0705 51 35 ate nga neya MTN naye ebeerako eri 0782 95 njiddamu 0782 95 kale ndoza byebyo Musumba message eno mugitemeeteme yonna temubaamu ke mulondobamu yonna mugitemeeteme yonna ebeereko nga bweri omuntu asobole okugoberera busiriizi obwo oba bukiripisi obwo nga message asobola ogifuna yonna tuyita tusaba mwami Zitirwankole eyabeerako ku social media message yaffe tusaba gyongereyo ate gitemeeteme buki bulungi twagala message eno etuuke bulungi ku buli muntu yenna gwe tukonyeeko wano yes mwami Kyagulanyi ye agifune in full package message ye agitegeere tongera okusabira omwami Saha mwami King Saha Katonda akukuume mwami Kyagulanyi Katonda akukuume omwoyo we akutuuleko akwebagale ku biwawaatiro bye buli muntu yenna ng'oteesa okukola akabi ku mwami Kyagulanyi nsabye okolimirwe gwe ne mukyalawo n'abaana bo Katonda judgment ejje gy'oli kale tweyanzizza nnyo tetuyinza kusukkawo wano tukwagaliza wiiki ennungi weraba Munnayuganda tukwaniriza mu Kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo zitawaanya abantu omwaka guno ng'aba Kimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma omugongo guluma oli agamba mbuno system y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo omwami nti n'amaanyi gakendeera sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukaali oli nabeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukaali ya controlling bw'amangu tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa turmeric momwe n'abayinako kenkovu abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okoseza kano bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro wa foono nabeera nga akuyambye tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezezaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'aba Kimbo wa Research King and Training Center wetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo bw'oyisa ku Salt TV ojja kubanga otulaba